flashlight UG. Tulabye abayekera aba EDF ng'okutte mundu ffe tuwuliddeko nga tugamba eby'emmundu gw'owuliddeko wano nga nze njogedde olulimi lw'emmundu oba olowooza sirwawula olowooza sirwawula sirumanyi okujjako gavumenti ng'okozesa mundu civil disobedience kyekikola kyokka ekikozesebwa ate naye eri relative nawo tusobola odiscussingawo another day nsaba nkyazeeyo ku ekyo okudiscussinga butya gavumenti bwegibwako mu nkola y'omudumu gw'emmundu nga temenye mateeka eri ebegijjako kubanga wabaddewo presidents towulira ze bayita ku is an English word baba bagiseeko kyekyo what is a coup emusajja avaayo nagaka kati obwevugevuge ono yajja nagolirawo kutta abantu n'oluvannyuma waliwo legitimacy byanjawulo ono yatta abantu golirawo there was war killing of citizens true era mu lutalo actually n'abalwagala don't expect him bintu kulya amagina birala war is war ku masasi kufa ekyo nakyo mulekero kigamba nti n'abalwagala ate werubanga lulwe lwereese what do you do when you have been squeezed to the latter olina kwerwanako NUP njaga statement tujogere bulungi tugenda kubeera ne activities zetutumye phase 2 butabe edinda tubakobeki ntiti twasoboire polisi twakoma mayugo polisi yabagemye abegulu tubakobeki polisi yabagambye teri kugenda so tubaga ebyokusaaga baso okitegeera ebyokusaaga kutya polisi ekitegeera bakitegeera nti okwo kutya era osobola okubawandiikira owekikofiira atidde owakakofiira okwo kutya ku lw'obulungi bw'eggwanga mugamba tewaliwo obulungi bwa ggwanga agenda kubalambuula is coming to your homes, he is coming to your villages. Programu eri etya agenda kufuluma ate abalala bagamba tunekyentebe tukitunulemu ekyokumununayo olw'ebirungi byayimiridde nabyo ebbanga lyonna and you can't stop the people. Poliisi eyinza okubagamba nti express wansi bagenda kukozesaayo tewaliwo poliisi lwaki esooka kuffe. This is a democratic process. Mwagala kumulonda ntebe paka wa ebirungi byakoze omulungi asiimibwa paka waffe tumanyi ate twogere gye tumalira naye twamugamba nti obyenjovu baneseyazi boogedde kati ebyokwogera byabagwako nagaana bamwe mukola ensobi tutya muleta abantu befudde nti analyst nti romoshana nti ani kati abanyonyola what are they telling the public kati baba bamanyi ebigenda maaso let them tell the public why tusooka opinion. They don't have an opinion. You cannot have an opinion when you are illiterate, ignorant about what you are opinionating about. You give mobile platform opinion kebere best for ignorance. Ate utia when you are on a public platform ajiwe public platform era esigala opinion ye public platform toleta ignorance esigala eri opinion ye nakugamba nti balekerawo okunyumya ku Kyagulanyi ne Uganda gyeragadde can no longer find it anywhere. They will always bajja kutagala batagale lwakuba nti abantu babawa analysis kuwulira be baba boogedde. They submitted in the first phase all government apparatus. All the government apparatus, security, spy network, army, police, presidency, government. What were they saying? Mubareke. They ended up with bringing bombs in Kampala. Bamaliriza balese bomu mu kibuga ezitulikanga balloon era mwe mulowooza nti government ekyaliwo ng'eresa obukodyo obwa 1986 ebukomezaawo kati ate yebadde script ebbanga lyonna. We are past that generation. Bwe mulemerako bwe bamaliriza kati leero abalese lwaki abalese because bamaze ebbanga lyonna nga nakyemalira yabateeka mu glass emu ey'okujja okusiga ekifaananyi kye ekya magnanimity ate nga si kituufu. Every human being is a human being. Wano tutegeeza bana Uganda era oba kutegeeza nti bo bali willing okukuuma omuntu waabwe era bagenda bwe kibanga gavumenti ebawadde okubeera buli wanaabeeranga naye singa kuba ndabyeko ebifaananyi bya mirundi mingi nalabako embalala wano musajja yali mu moroka ennene ng'alina
emundu awo nendabako n'omuvubuka era bitundu by'eruweero yagina ng'ento nga temumumanyi nammwe naye ng'abalimu singa wabaawo obuzibu custodian w'emundu mu Uganda General Yoweri Kaguta Museveni tetuganye singa wabaawo obuzibu bwonna ffe tujja kumanya nti custodian akikoze naye nga baabalabula nti bali temugenda Mwaluwa ani yatulabula Mwaluwa we baali bamusse nga bakuba Yasin Kawuma ani yatulabula bwe baali batalitana Bukenya ani yatulabula nga bali bakuba gundi Kasiri Ashirafu munamawulire agenda olwaleero yagenze musajjale ekiro ky'olwaleero ani yatulabula nga batemula Franka Senteza ani yalabula nga bakuba Sweet Pepsi emiga aba security ani yatulabula ani yatulabula tumanyawo nti kati babadde batuwabula ani yatuwabula nga bakwata tiimu okuva e Kalangala yonna nga bagituusako bebagituusako campaign team kuche Kalangala batugamba nti waliwo era intelligence yereraga nti byawo government yatulabula yakola ekisoboka okulabula ani yakwata abantu yali government kati yabaira budani osanga mwabo wawuliriza story ya Carlton Scovia nakamya yabana mawulire be bayitamu ani yabalabula kuba polisi katonyo kankuzeewa ensonga eziriwo ez'okuvoola ubuntu z'ensonga zetuvuddeyo okulwanirira gwe kankubulira singa wabaawo obuzibu butya mu campaign trail yamwe nga muzzemu ne mutambula mu bantu nga mutambula mugenze kusisimula banna Uganda okumanya nti balina obuvunaanyizibwa mu nteekateeka yamwe okusisimula banna Uganda bulungi nnyo okusituka singa wabaawo obuzibu mugenda kuwogera ki in the line of duty kyabaddewo yafudde yabadde ku mulimu atya how nkugambye amuse tumumanyi yatugamba nti alina andimani vehicles mu bbanga azideploying zimukuumi naye agenda kutambula bintu byamuwa musolo lwaki bakuba Kyagulanyi si muhoozi lwaki teyavuddeyo kyona rankasize zimu ez'obukuumi oli munnamagye alina amagye agamukuuma ffenaffe bannayuganda katumukuume temwetaaga security government twagambye ko kamera zijja kukola mukozese kamera zammwe mukozese internet wadde njaba mukozese emikutu gyammwe gyonna wadde bagijjako bannayuganda njagala mumanye nti omwagala w'abangi President Kyagulanyi Robert Sentamu naffe ffenna awatali kutya awatali kubatiiririra obudde bwe buno buli omu okuyimirira ku kituufu obudde bwe buno okugamba nti ekimala tuyimirire n'ensonga y'okusisimula bannayuganda bonna to building a momentum, to building a capacity, esobola okulaba nti twenunula ffe ng'abantu tewaliwo agenda kukitukolera ate akaseera ke kano tuve ku bannabyabufuzi abatandise okupulikinga emboozi ya 2026 tujja kutuukayo tudisikasinga ebya 2026 ng'obudde bukoze eki naye kati ebiriwo nga bwe yaguddewo nti embeera mbi ffenna embeera gye tulimu teyeeyagaliza bano abasajja baatubba era nga ffeffeka balina okusimuka wawulidde bajeti ya Buganda mubanja gavumenti biliyoni 3 mu myaka 4 yakabawaako biliyoni 9 muyinza okwesiga omuntu bw'atyo in 40 years zabadde wano Buganda mubanja 300 biliyoni yakabawaako biliyoni 9 yababagaliza naye nga mu kodomiwe lwaboogo mu bajeti ya Uganda yamuwadde $10 ze biliyoni 37 obusosoze buli ludda waawo nze komanda Waiza tufunye information nti nno bana abasajja batadde abasajja abasemwayi ku kisaawe Entebbe omukulembeze w'eggwanga watuuka bamukwatirewo naye bannange twagala okubalabula temukola ensobi ne mukwata kabiriiti ka Uganda kamuwe kati kubanga oyo ye president w'eggwanga eyalondebwa Robert Kyagulanyi Ssentamu tufunye information nti nno mumulinze ku airport watuukawo mumukwatirewo mwagala kumugulako misango mbuno yakumamu abantu omuliro bwe yakumamu abantu omuliro naye temukole ensobi mukimanyi bulungi oyo president takyakwatibwako era we mukwata ku Kyagulanyi muba mukutte kuffe nze komanda Waiza era njagala okukowola bannayuganda bonna tisenga bano bakola ensobi bweti ne bakwata ku president waffe webati ne bamala bamukwatako obukwase ngalo zaabwe bagenda kumanya ki Uganda kyetegeeza anti omanyi batufuze ebbanga ddene nnyo nga batugamba muno bannayuganda tuli batiitiizi
era namwe yo mubiwulira nga namwe abalaba byogera mbufe tuli batitizi twakyetuuma n'okyetuuma nekolole mugenda okumanya nti Uganda yali embwa mugenda okumanya nti Uganda erimu ebimenke senga mukeera ne mukola ensobi egi ne mukwata ku president w'eggwanga era njagala okwebaza bannayuganda mwenna abasembedde mwenna ababadde mugezaako communicatinga nange ne munkubira ku busimu nga muli mu Kampala abalala muli mu bitundu by'Entebbe abalala muli mu bitundu bya Wakiso mwebale nnyo omukulembeze w'eggwanga anytime from now tugenda kuba tubabuusa kubanga twetaaga abantu abagenda okumukima ku kisawo Entebbe ate tetulina gwe tugenda kusaba lukusa kubanga oli ye president yagaba olukusa ye president w'eggwanga ffe tuli bajjeno be era ffe tukola emirimu gye oli ye commander in chief teriyo mulala nnyo ani gwe alowooza muno balina omusaba olukusa wano kati gwe nange okoleraani okoleraani gwe tukusaba olukusa Museveni akoleraani yabba obuyinza bw'abannayuganda tekyaliyo n'ogu asobola kumusaba lukusa twagala okutegeeza bannayuganda obuyinza bulimu mmwe bantu era mwe mwalonda president ono era mwe mulina okumuwa amaanyi era kyovula batugagamba nti kyenji ne kiseera tugobe bana abasajja n'amaanyi abatwala obuyinza bwaffe n'emmundu kubanga mukimanyi bulungi amaanyi g'abantu gasinga amaanyi g'emmundu amaanyi nsaba bannayuganda mujje ku Ntebbe airport tebabatiisatiisa ne bwe banaateekawo road block ezenkanawa tugenda kuziyitako kuba tugenda kuzimenyaamenya kuba tubasinga amaanyi bannayuganda mbabuulira mujjawo bino ebibozi bye baatutuuma muno tuli batiitizi ffe tetuli batiitizi mujjukire bulungi olutalo lw'omukinaana lwalwanibwa baati si bannayuganda entalo zize zibeerawo mujjukire okuviira ddala ku bwa Ssekabaka baani abazze balwana entalo wano mu ggwanga tutuli batiitizi yadde mulundi n'ogumu so njagala mutegeeze bannayuganda bonna nti tugenda ku airport twagala akakadde k'abantu n'okusoba newe mujjo obukadde abiri newe bujjo obukadde ana bonna obw'abannayuganda tubwaniriza ku airport kubanga oli ye mukulembeze eyalondebwa gwe tugenda okukima era mwenna tewaba wasigala waka ku lunaku olwo kubanga okukyusa eggwanga kuno kwe kugenda okukyusa ekibiriiti beije kigula okukyusa eggwanga lino kwe kugenda okujja ziri fast pharmacy ze bazimbye mu National Referral okukyusa eggwanga lino kwe kugenda okumalawo obuli bw'enguzi okukyusa eggwanga lino mugenda kutandika okulaba omusolo gwammwe nga bannayuganda bwe gulaga okukyusa eggwanga lino kugenda kustopinga okwewola essente mu banka y'ensi yonna nga tezikolezesebwa abantu batono okukyusa eggwanga lino kugenda kumalawo tribalism ali mu ggwanga okukyusa eggwanga kuno kugenda kumalawo buli kimu kyemulaba nti bannayuganda ffe twatuuka nonaku ffe tumanyi nti bannayuganda tuli baavu naye nga tetuli baavu tukimanyi bulungi nti Uganda gye tulimu ngagga mwe mukimanyi lwaki eyitibwa Pearl of Africa lino ly'ekkula lya Africa gwe ekkula lya Africa libeera litya nga lirimu abantu abaavu mujjukire bulungi eno Uganda yali ewola zi Saudi Arabia ku mulembe gw'Abamin Dada mujjukire bulungi eno Uganda yawolanga zibungereza ne banange musajja godi busensi ya fenoda ne mukati Uganda eno yawola bungereza kiri kulikoli amaja Uganda eno yalisanga ezo Saudi Arabia zi Dubai fe twali bakabi ne katutunulira Dubai tulina ko ne tusolo ji compare just labulo obusobulu wano buneba bu Kenya so bana Uganda musituke mujje ku airport tukimo mukulembeze w'eggwanga atuwe order esembayo kubanga Polo yandifuwa wiso yaleka kibagambye Polo yandifuwa wiso mubeerewo nga mulabe enkyukakyuka ng'ejja mu ggwanga lyaffe tubakowoola mwenna nkowoola abaana b'e Busoga nkowoola abaana b'Embalala nkowoola abaana b'Omwaluwa nkowoola abaana b'e Fort nkowoola abaana b'e Kasese nkowoola abaana b'e Bugisu abaana b'e Mbale nkowoola abaana b'e Kasese nkowoola abaana b'e Busia ku boda abaana b'e Bwera abaana mwenna bannayuganda mwenna mujje tukime president ku Ntebbe airport mubeere alert ku pages zaffe nga muzitunulira kubanga tugenda kubabuulira nga yakalinnye nnyonyi bwati agenda okutuuka nga ffenna tuli ku airport kwateri gwe tugenda saba lukusa kwateri alina buyinza tuwa lukusa oli ye president w'eggwanga tambuza video etuke kwaba abantu mubagambe singa bakwata kabiriti ka Uganda kamuwe kati ke tulina bandikwata mu phase ate ffe tetuli batiitizi tebakola ensobi ne bakwata mu phase oli ye president eyalondebwa abantu
amaanyi g'abantu ge gafuga eggwanga lino so si maanyi ga mmundu. Yaman tubaagala nnyo. Nze Ghetto Commander. Ab'ekibiina ekiyitibwa National Unity Platform balina eddembe lyabwe okuwagira ekibiina kyabwe, ng'aba DP balina eddembe lyabwe, ng'aba FDC balina eddembe lyabwe, ng'aba NRM balina eddembe lyabwe, nga naffe ab'MK movement bwe tulina eddembe okuwagira Jane Muhoozi Kainerugaba. Naye ate ekyo tekikuwa liberty kukozesa bigambo ebiyinza okuvaako ekitta bantu. Era kyatuuka e Rwanda abantu abawera akakadde mainly abatuusi n'abahutu abali moderate ne battibwa e Rwanda. So ffe ng'abakulembeze mu Uganda situsobola kuddawo ne tutunula ng'ebigambo ebyo bikozesebwa. Naye tukubira ebitongole bya gavumenti, security agencies, mugetinge serious ku bino ebintu. Kubanga nze kisinga okunneeraliikiriza abaana abato abali ku social media, abali ku TikTok, abali ku Facebook, abali below the age of 25, bo buli mukulembeze kyayogera balowooza kiki kituufu. Twabadde tuli awo, muto wange mukoddomi wange Dr. Hildaman Kiyaga, omubaka w'e Mawokota, ye n'ayimba oluyimba ng'alukodinze naye nga message erimu ya busagwa nnyo, ng'abantu abamu atuyita nkukunyi. Ngenze ne neebuuzaako ku muntu omu amanyi eby'emmundu n'ebyokulwanyisa ng'ebyo. Omanyi kiba kirungi nnyo bw'obeera oyogerako oba ng'otera okwogerako eri abantu, n'osooka weebuuzaako ku muntu omu bw'otategedde, ogenda okujja ng'olina knowledge emala ku kintu ekyo ky'obeera oyogerako, n'otalimba bulimbi bantu. Amannya n'eddoboozi batokke yenze munnammwe. Ate tombuuza nti muntu ki gwe mbuuzizza. Gw'omanyi Abannayuganda bameka abali mu diaspora, bali mu zirizi gavumenti ezasooka, abamu nga bali mu magye, bali mu poliisi, kati baddukira eyo bawagirira eyo, badduka enfuga ya Mwami Museveni bali eyo bawagirira eyo. Ate batwagala nnyo kuba ffe essuubi lyabwe okulaba nga bakomo balabe ku streets z'e Kampala physically, baddemu bagendeko ne ku byalo byabwe eyo bayiteyo. Abamu tebakyamanyi na bulungi we bifaanana, balabe ne ku b'eŋŋanda bali eyo tebakyasobola kudda nga Mwami Museveni ali mu ntebe, kati ffe essuubi lyabwe. Bw'omubuuza akugamba. So omusajja n'aŋŋamba nti nno omuntu ne wobeera osasulira pistol license, kubanga mmugambye akatambi ako bw'obanga wakalabye akabadde ku trailo ya pulezidenti waffe ng'omusajja ali ne pistol, n'aŋŋamba yakalabye bulungi. Naye n'aŋŋamba ne wobeera osasula license ya pistol, kati gwe omuntu azze okulaba Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ayitawo n'abantu abamusanyukira abangi, kyate ekiba kikuleeta ne pistol eyo ne bw'obeera nga ddala mutuufu ogenda mu mateeka, kye kisooka. Ye ne bw'obeera ozze nayo, gwe ng'omuntu oba toyinaayo bakulumbye nga bazze kulumbanga gwe nti bakuyiikidde bakulumba, ki ekiba kyakugisiza pistol mu kiwato w'ogiterekera, oba kugulu oba awantu wonna wonna w'ogiterekera ogikwate mu ngalo nga teriyo yadde n'omuntu akulumbye, n'otandika okufigitinga. N'aŋŋamba omanyi abantu balaba pistol ne baginyooma, naye pistol eyo si nnyangu ya kkuba tageti. Era kizibu abantu batono nnyo abasobola okukubisa pistol target ng'ali ku longo distance. N'aŋŋamba emmundu eyo pistol eyo tebeeranga zino emmundu ennene nti yo osobola kumala gakolaki gakuba bukubi n'okuba target. Era n'annyinyonnyola n'aŋŋamba omusajja oyo yabadde asembera ng'anoonya target ntuufu ey'okkuba. Oba okitegeera, yabadde anoonya target ntuufu ey'okkuba ate amala abule waagende. Y'ensonga lwaki obalaba tebaagala kwesa mmundu nnene, kuba zijja bakwasa, zijja balabisa abule waagende. Kati waneeno twabagamba ne mbagamba nti omusajja ono ayagala kutta muntu nakyemalira munyiivu. Abasinga baatunulira kino tatukubye tiyaggaasi, abalala ne bajaguza, abalala ne bagamba ddala lwaki tabakubye tiyaggaasi. Ne tubagamba omusajja twamusiba emikono n'amagulu, twamutwala mu ICC, akimanyi amaaso tugamutaddeko, ensi yonna emutaddeko amaaso, talina we yeekyusiza. Kati agezaako okulaga luddemokulase, tayagala tuddemu tufune na bujulizi bulala. Naye ekyokutta omuntu kubanga ye munyiivu nnyo, olwazi n'enkuŋŋaana ne message pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'agenda atwala mu Bannayuganda, n'okulaga obuwagizi obungi. Nakyemalira munyiivu era ayagala kutta muntu, nze nakibagamba n'abantu abalala bakibagambye, ayagala kwasasineetinga.
lwakuba ate era saagala kubatiisa nnyo naye nga tageti ye entuufu era erabika eri mukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ye tageti ye entuufu nakyemalira ono. Kati nze wembalabira nga babateekateekamu buno buwulire bunene ne tubagamba nedda ekintu ekikulu mutunuulire ekituufu NUP country tour n'ebyo byonna ebigenda bibeera mu byetegereze bulungi nnyo. Akantu akatono ng'ako gwekola omusajja ng'ayina pisto tokayita katono kuba olunaku lumu kisobola okufuuka ekinene. So oyina okiwa obudde n'okyogerako nakyemalira ne tumugamba twakutegedde tukumanyi oyagala kutta muntu era wabeerawo omuntu akubwa essasi yeggwe era tuba tulina okumuwoninga nti muganda wange bw'ogeza n'okikola naawe obeera olina okuyitamu kubanga ensi eno ogenda kugiraba bwe yeegugunga ogenda kulaba eggwanga bwe lyegugunga. Kati ffe tuba tulina obimugamba nga bukyali n'abeera nga tubimutegeeza n'abeera nga asazaamu missoni ze naye nga ffe tukubuulira nakyemalira munyiivu nnyo ayagala kubaako kyakola era muyina obbiwa obudde gwe wenna ng'oli wankyukakyuka buli kyolaba kyonna kirabe nga diversion naddala nga tekiri ku bino bye tuli mu kutambuliramu ennaku zino kirabe nga diversion. Sigenda kwerabira kubeebaza olw'omukwano n'obwagazi bwe mwatulaze bwe mwalaze omukulembeze waffe mwebale nnyo mwebalire ddala. Kati ffe abali mu kisooka banaatujjayo lulala naye nga ku ssaawa zino ffe abali mu kisooka nze mbibagambye. Thank you for watching our channel. Please don't forget to subscribe, like, share, and comment.